Abalangira n'Abambejja tubalamusizza nnyo muri muti eyo. Mwebale gye mwetuusizaako engalo. Abaana bazzukulu ba jjajjaffe Muteesa Kasubi tubalamusizza. Tuludde tubagamba, nze ndudde nga mbagambira ddala kubanga seerabiranga bigambo bakadde baffe bye baayogera. Ssekabaka Daudi Chwa yalagira nga tayagala kanyukuta kannabeefunye kubeera ku kigambo Mulangira. Yakyusa ebintu bino batandika okubiwandiika bwe batyo. Yali nsimbi eyawalirizibwa okukikola. Obotte eyakozesa ekigambo Lubaga okukijjako LU ng'alumya Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa n'okujooga kitaawe. Ne Mulangira n'akikyusa n'agamba kiwandike ne ala. Naye mugende mu bintu byonna ebyawandiikibwa Ssekabaka Daudi Chwa, Omulangira esembayo ne RLA. Nze bwe nkiraba mpulira bubi nnyo okuba nti mmwe abazzukulu ba Ssekabaka ate mmwe kennyini mwe musazeewo okugenda n'ebintu bye baakola okulumya bamugema baffe ne bamukaaka baffe, nti kubanga oli yali ajooga bujoozi era ng'akikola kulaga Baganda nti Kabaka wammwe byayogera tebikyalina buyinza, nze nnina obuyinza. Naye mmwe mutandise emyaka 2 egiyise mwotandika okwandiika Omulangira ne RA. Kati kibunye buli wamu ne bwe babagamba temuwulira. Kinyiiza. Mwebale nnyo mwebalire ddala.